Ya Kadama TV eggulo twakuleetedde emboozi y'omuwala eyeebaka oba boosi we gwe yagambye yeebake wamu n'endiga mu kisenge kye kimu ne tukuleetera ne vidiyo ye n'agibalaga. Vidiyo eno yakutte nnyo abantu, yabakutteko nnyo ate nga jjukira n'emabega awo era twakuleeterako omuwala yagamba nti boosi we amulumba ekiro n'aleeta embuzi n'amugamba embuzi eyo emuyonke. So video nga zino zibeerayo ebintu nga bino biri real. So buli bw'obeera ng'owuliriza message nga zino gezaako okumanya nti naye kiyinza okutuukako, naye bwe kikutuukako oba wakiwulirako tekijja kuyisa bubi nga omuntu atakiwulirangako. So olwaleero bakadaama bangi abavuddeyo ne bamuwa amagezi ag'enjawulo nga mu bano mwe muli bano be tugenda okuwulirizaako. Bo bamubuulidde engeri gy'asobola okitambuzaamu ne babawa n'advice engeri gye musobola okubeera nga mweyongera okumanya ebintu bino. Halo nyabo, oli Kadama TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Kadama TV mwebale tuweereza mwenna gye muli yonna, mwebale ssebo tuweereza, mwebale tufaako, mwebale tubeererawo. Okusookera ddala ngenda kwogera ku mulamwa ogw'omwana oyo eyaweereza akaliga nga bawusi be bamugambye asule nako. Ntandika n'abaana bakadaama bannaffe mwenna gye muli, towakanyanga kintu nga tekinnaba kutuukako. Bano abantu be tulimu buli kintu basobola okukikola kubanga be baba batutegeerera. First of all bakuteeka mu nnyumba n'oba nga toyina woogenda kuddukira, n'oba nga toyina bubudamu, wabula ng'obudamu bo be babulina w'osobola okubeera. Kati buli kintu kye baagala balina okukitukola. Bano abantu balina amasitaani mangi ennyo. Kyenkubiriza bakadama bannange, temuwakanyanga kintu nga tekinaakutuukako, wabula bw'okiraba fuba okulaba ng'ogamba nange bwe kinantuukako nina kukola ntya, nina kukola bwe nti ne bwe nti. Oyo omwana mumulaba gwe baateeredde akaliga mu luumu ye mwasula, kubanga ekisookera ddala bwe gaba nga si masitaani nga ddala baagala kaliga ako kafune essi, wabeerawo ne luumu ezitabeeramu bantu ze tuba tulongoosa nga tezirimu bantu ng'eri awo naye ng'erimu essi. Ne wabeerayo amadiiro nga tegali gabeeramu, temuli agenda kubeeramu, mwabasobola okuteeka akaliga ako ne bakateerako essi ne kabeeramu. Naye lwaki oba oyagala okuddira ekisolo okiteeka ewali omuntu? Owulidde ekiseera kino ebisolo bye bireeta ne COVID-19 bisobola okuba naye. Kati bo baba baagala okulwaza omwana oyo ekisookera ddala, ate n'ekiranga baagala muwongayo mu masitaani gaabwe. Bane bano abantu bazibu nnyo, omukolera ng'omukolera bulungi n'otuuka okumalako contract ate n'awulira bubi ng'omazeeko, waakiri n'ayagala akulemese okudda ewammwe okusanga abantu. Bannaye temuwakanya bantu bano, bazibu nnyo ate buli kimu kisoboka, tewali kitasoboka. Kadama TV kankubuulire, bano abaana abawakana bannange temuwakananga nga tonnaba kulabako, ate okuyiga tekukoma. Buli muntu yenna ali mu nsi zino ez'abano abantu, buli w'olaba ekintu kyonna ekiteereddwayo Kadama TV kiwulirize ate oyige, omanye nti singa kintuuseeko nina kukola bwe nti ne bwe nti, okusinga okuwakana. Bannaye mbabuulire, abaana bayita mu mbeera enzibu ennyo, abaana bagwa eddalu, abaana beeyambula. Tosobola kuva eri ne weeyambula ng'omutwe gwo mulamu. Osobola okuva eri ne weeyambula ng'omutwe gwo mulamu? Sisuubira. Kati kye mwagala okugamba omwana oyo eyasitudde akaliga ako n'akateeka mu nju nga kalwadde n'akateeka waasula, ye ayagala kusula na bisolo? Bannaye bakadaama bannange temuwakana, mulekeraawo okuwakana ekintu. Ekintu bw'oba tokimanyi kiyige buyizi naye towakana. Okola odi empanvu okwongerezaako, nyongerezaako ku kino. Oyo gwe bagamba nti endiga emuyonke, embuzi emuyonke, nakyo nkiwuliddeko awo ng'okyogerako Kadama TV. Ssebo tukwebaza, weebale nnyo okuteekangayo eddoboozi lyaffe n'otulwanirira. Kati ogamba nti embuzi emuyonke, gweza omwana asobola okujja eno okukola, njagala mumbuulire bakadaama bannange,
mwajja eno okukola nga mwe mwagala kusula na ndiga, mwagala mbuzi kubayonka, oba wajja eno ng'ozze kukola mirimu? Bano abantu bakozesa ekintu ne kyotayinza kusobola. Akozesa ekintu ye kyayagala kubanga yakuvunaanyizibwako. First of all, buli ekikwogerako kyonna bakikuggyako. N'obeeraawo ng'oli doomaati mu nnyumba yaabwe, buli kimu kyonna be bakutegeerera. Kati aba alina okukozesa buli kimu kyonna kyayagala. Naye bambi tumusaasirako kubanga talina waagaanira nti temumpa mbuzi kunnyooka. Waakiri bano abantu bazibu nnyo ayinza okukola ekikyamu. Naye tusaba Mukama Katonda atusaasire kubanga ekyokukola tetukirina, twagala ssente naye wabula bannange temuwakananga, wabula muyige buyizi. Buli kyolaba yiga omanye nti nina kyandolinga bwe nti, nina kikwata bwe nti. Okiwulidde? Bano baboosi bano boolaba bazibu nnyo. Ate oba oli akugamba n'okugamba nti sijja kusaliza tiketi bw'otalaka nange, naye ng'omazeko contract. Kati n'ogamba nti ebyo si bizibu bye tuyitamu. Kati omwana era bw'aba wa mutima munafu n'agamba ate naakola kika neebake naye ne yeebaka naawe n'akusiga ebirwadde by'ayina n'akufunisa n'olubuto. Kati ng'avaayo ng'ayogera bannaye yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati nga muvaayo nga muwakana. Bannange abawakana gwe bw'oba wooli oli bulungi, waliyo abali obubi ennyo ennyo nga teyeegomba nakudda ku kyeyo. Naye ate ne wabeerayo abali ku kyeyo nga ye agamba ngenda kulinyuwalinga kuba ye aba ali bulungi. Bw'oba oli bulungi omuntu n'avaayo n'ekizibu kye tokiwakanya. Pozi ate ne nnyongerezaako ku kirala okwogera ku bano abaana bakadaama abalimbalimba. Waliyo abavaayo ne vidiyo ez'okulimbalimba ne mukola ebintu eby'okulimbalimba, mujja tulemesa otuyamba kubanga mugenda ne mwogera ebintu oluusi osaaga n'omwana ogaa nze nabadde nsaaga saafudde, badde bambise naye saafudde. Ebyo bannaye nabyo mubirekera awo. Bw'ofuluma ne odiyo ng'oba ofulumye ne vidiyo, fuluma ne vidiyo entuufu tusobole okubeera nga tufuna obuyambi. Mbaagala nnyo bannange, mwekuume bakadaama bannange, mubeere abantu abeegendereza mu buli kimu, tewali kitasoboka. Ate buli kimu kibeerako n'entandikwa ate n'enkomerero. Mbaagaliza okukola obulungi, mbaagaliza buwanguzi. Mwebale nnyo Kadaama TV. Salaamu aleikum. Kadaama TV gyebaliko. Nina vidiyo gye mbikudde ey'omuwala ali e Dubai. Oyo alunda enfudu simanyi eyeebaka n'endiga, simanyi boosi bwe yagamba ekwebaka n'endiga. Agamba ku woofiisi gye yava tamanyiiyo, talina mpapula za contract ze baamuwa. Okuva e Uganda babakwasa empapula za contract oba n'akatabo ka Yellow Fever akatabo ako byonna bibaako. Wabula nze amagezi ge nandibadde muwa oba osobodde okwogera naye aleke okukaaba nti emirimu mingi. Ku contract empapula ezo bamuwa okuva e Uganda bazituwa okuva e Uganda ne tuzijja nazo era tusayiningira Uganda contract. Ziriko buli kimu, ziriko amateeka bw'aba yasoma atunuleko. Ziriko amateeka abaana b'olina okusanga mu kiyumba. Abaana baba 5 ne taata ne maama be bantu 7. Bw'aba yatuuka mu kiyumba ng'abantu beeyongeramu. Empapula ezo z'amagezi ge muwa bw'oba osobodde okumusindikira message eno Kadaama TV. Amagezi ge muwa akwate empapula ezo yeesulemu akalogojjo atambule ku street. Obumotoka bujja mulonda obwa poliisi bumutwale ku poliisi. Empapula ezo zibateeka mu kompyuta ne waba tamanyi nnamba ya boosi we ne waba tamanyi nnamba ya kampuni gye yava. Empapula ezo baziteeka mu kompyuta amannya ne geereeta ne gajja ag'aba boosi n'aga kampuni mwe yava. Abapoliisi bennyini be bakubira kampuni essimu n'asobolwa okuyambibwa. Ne baboosi bwe baba bazze bw'aba atuuse ku poliisi tayogera bintu by'alabye mu nnyumba wabula yeesigame ku kigambibwa ku contract, empapula contract amateeka agalimu kwaba yeesigama. Naye bw'aba afunye ennamba ya kampuni asobola okugamba n'abapoliisi bw'aba amanyi ku luzungu bakubire kampuni eyamuleeta nga tebannakubira ba boosi.
bw'aba atuuse ku kampuni mwennyini mwe yava takkiriza kuvaawo baboosi ne bwe banajja nga beegayirira bw'aba ayina kulemerawo deni ne bamukyusa ekiyumba ekirala naye ebyo ebintu by'asanga mu nnyumba z'abawalabu tamala gaasama kubyogera bayinza omukolako obulabi wabula ye ayina okulambikawo ensonga eba emukoyeza mu kiyumba ayogere kimu nti abantu bangi ayogere kimu titi bamuwa byakukozesa ate nga ku kontulakiti byawandiikibwa balina obituwa balina okutuwa emmere balina otuwa buli kimu ensonga esobola okuwuliza omusango gwe kubanga ku kontulakiti empapula ze baba baatuwa okuva e uganda bibaamu amateeka gabaamu deni boosi kuba kati kampuni ezimu zibaako bannayuganda abatuwuliriza ne bazza eri baboosi oluwalabu ye alemereko ku kimu ayogere n'ababoosi abali ku kampuni tayagala kukyusibwa kiyumba abantu bangi alemerewo naye ate bw'anaagenda n'ayogera mu nsi eyo mu bawalabu banne nti besimanyi ebintu bingawa zimanyi biki abantu tebajja bikkiririzaamu bajja gamba yeerogozza oba amagezi amala genda ndibadde muwa okwesuula eddalu neyeesuulira ddala eddalu forever nga takyalina mulimu gwabakolera oba obupale abwambala abuggyemu n'abwambala neyeefuulira ddala eddalu takuba muntu abadde afumba naba nga takyafumba ebitegeerekeka emmere asobola n'ogiyiwaawo mu tairozi n'agiriiraawo biki ne balabira ddala nti ezolo bajja muzza ku woofiisi mu bwangu bw'atuuka ku woofiisi babosi bamala okuvaawo abagazi mbadde mulamu nenjagala kunkyusa kiyumba ge magezi gensobola omuwa okuva mu nnyumba y'abawala baabwe